Omulangira Ssuuna ne Shalom baba swazizza Bobi Wine. Nalabye Shalom ng'aleeta engalo mbwabuuze Bobi Wine baamukubye omwenda. Kuzunga buli wamu lwaki mugenda gye batabaagala baanammwe muzunga nnyo. Bobi Wine weebale kubaswaza. Njagala okwebaza Bobi Wine okuswaza Shalom n'omulangira Ssuuna abaana abo bazunga nnyo. Owange oleeta amagalo nga Bobi Wine akumanyiko ki Shalom bantu kwessaawo omanya abaana abo kyebakola these days ba Shalom basanga abo abayimbi naawe omwana essimu mbwamukwate naye bye twasookeramu ebyo ebyamaalo mbwowa omuntu essimu mbwakwate n'omuyimbi kati nze muyimbi kigwe neegomba okulaba wano mu Uganda nze tebakyankuba kifaananyi na muntu atampadde ssente nkiddemu amagezi gaze nze Dunia Mugasi neeraga guys buli kifaananyi kyolaba nga bakinkubye n'omuntu wabaawo ssente kati bo ba Shalom bakyayina amaalo. My brother Shalom baamukubye omwenda kati Shalom otuuse ku level ekwata Bobi Wine mu ngalo waakoze eki mu nsi mukubanga olina YouTube account etulako mu sitaafa gwe Bobi Wine tomumanyi oyo nga tebamutijjirako owaye kubanga olina account etulako mu sitaafa baakukubye omwenda ate Shalom okumanya Bobi Wine takwagala oli omusajja yamukubye akamana mga Shalom ayagala kubuuza Bobi Wine n'abuuza yani who are you muve mu kuzungira gye batabaagala kati omulangira Ssuuna weeswaziza ku myaka gye 7 omulangira Ssuuna 70-year-old man oli awo weeswaza kati wabadde oyimba biki n'ennyimba zennyini tokyayina ne Bobi Wine tumusase the guy has no songs. Omulangira Ssuuna oluyimba lw'oyimba waluyimba adi mu pitu wabadde oyimba biki nga bakoowa bakeneka mujja kulya n'obutwa mmwe olaba n'embwa emanya gye batajagala wano omulangira Ssuuna wakabira Jerusalem Sale you cried to Jerusalem Sale n'olemera eggulu Jerusalem nagoba n'akuwa miliyoni 10 kati kyabadde kikuze wa Bobi Wine olwoweegula you are buying yourself abantu bakoowu guys abantu bakoowu Junior abanze enzunga just see me moving around mwe Shalom mugenda okulya obutwa mmwe wadolo zeni upie kwa mugenda kulya obutwa mmwe buli concert ne muzunga buli mukolo ne muzunga ne muzungira makaga abayimbi Shalom Kawesi my brother bagenda bawo obutwa ene nsimbi Bobi Wine walabye kye yakoze takwagala ngako takumanyi ozoyimiridde mabega n'ebiviiri weweesesasesa olwowadde omwana essimu akukwate how value yourself sooka okola erinnya obuyoti obwo bwe mutuulako ne mwenyampira ne mulowooza nti ensi ebamanyi kubanga okyazizza mu sitaafa olweggulo muli embizi gwe toli ku level Bobi Wine kubuuza Bobi Wine yabadde mutuufu Bobi Wine level gyaliko Shalom Kawesi tonnatuuka waawo awo waffe awo walekere ffe buli gamba level nga munvuma Junior oyina level ki Shalom wagirabye kibayita level ene ensi ekuteeka wawooja mubeere no mwesudiya bamanyi banda mukwano nobody wants to associate with you ekyo kati kibayita level mu nsi ate ne Waking Sam zungire eyo mpola kubanga muwala wa Jerusalem Sale yafumbayo nkiddemu amagezi gaze mbalaba ne Waking Sam zunga mujja kulya obutwa mmwe ozungira otya maka nga muwala wa Jerusalem Sale akanda nawo yagafumbamu amaka gabaga mukazi lwaki King Sata bayingiza mu nyumba ye munda lwaki abakomya bweru
omanye ekiri munda mu nyumba ya King Sagwe omanye amajaga ali mundu omu omanye mundu eze bajja bakwatira ewantu awo nga muzunga anti mukimye content we mutakoze temolya you learn to get proper jobs na mujja funa emirimu don't worry YouTube mwekwese munekweke nti temwina mirimo gitegerekeka naye mbalayirira 226 kanagwa buli YouTube ajja nonyo omulimo ogutegereka you'll get proper jobs you wait eriya mateeka gajja mu parliament eriya mateeka ga TikTok YouTube kisiji you sit up Snapchat agajja mu parliament bagenda batamya TikTok nokujugula wo etagala license mugenda tuwana nokugula YouTube wetagala license weteka wabiri kati omulangira Ssuuna wabadde okimayoki Kasajja gwe toterera oba oliko kikolimo bozonge wa Genosale bozonge wa Bobi Wine Kasajja gwe toterera omanya abayimbi mwe naba mulemye okuterera wawe mujja muzunga mulinganzige Bobi Wine kituufu akugobe wabadde omunoonyako ki nga wakalya sente za Genosale wewe tekesaawo line omukwano gwa Bobi mukwano ki enkwezi kujjudde enkwezi gendo baweesa obutwamwe ate bajja kukuba omulangira Ssuuna ekiddeko bajja kukuba bakwambula empale walabye banjo manya engeri gyabadde akutunuuliddemu obanyoonyaamu ki Bobi Wine takwagala mute nze banne simanyi kwegula nja kuwagira Museveni mpaka last oba enaalemu njifunyemu oba sigifunyemu Junior nja kuwagira Museveni nja kwagala Jeno Muhoozi mpaka last naye nti ze nyende negule wa Bobi Wine already tebanjagala nkimanyi banne nembwe manya gye batajagala woba oli we enaalemu ngo walya kuseteze enaalemu ekikutwale wa Mickey Wine kiki mubeere we mujja choose where you belong mugenda kubwa obucupa mujja kubwa enkali bajja bakuba n'amazzi nemwe abatakula mwabaaki kati omulangira Ssuuna naado omudaala gwa Ludo olina wadde edduuka eritundu obumasu gwe yenaafu tunulanga ensekere kyakave wa Genosale wano kyolaba ekyo kati kigenze wa Bobi Wine kyegule siga yakubye enkali gwe Bobi Wine weebale bagobe goba kasasiro banakuwa n'obutwa bagobe principle goba ate Bobi Wine kyekwagala gogoba chase those boys nono Shalom alese ebiviiri bye gwe Shalom obuze Bobi Wine ngani wali olwanyewa fabali mwene yopinga etandika tebatwagala bagale gwe eyakajja nakubi nesekereko kale bakubye omwenda bakubye Bobi Wine akamane bagamba Shalom kawesi ayagala kubuuzaako nabuuza yani wizi ne Shalom waswadde kwetunga ku bantu kati Shalom konsati ya Mickey Wine wabadde ekimuyingirira bwerere that's your problem bannange nze nako muyingirira bwerere gwe buli konsati yemwe wataba Shalom abantambi gwe Kasuku omulabayo Kasuku gobeera naye ye Godfather wo gwomulabayo Kasuku Godfather wo omulabayo lwaki tokopa Kasuku engeri gyakolamu ebintu bye Kasuku agenda gye batamwagala gwali okirabyeko Kasuku ne King Sabe manyi waliwo ko Kasuku ngageze wa King Sabe Shalom kula Kasuku namukulekera akuyigirize how media operates fedo tuba kutula maka ga fenoloza tulina mikwano tujina nze Junior nene mikwano naye abantu bazibu nana akutta jaseka mu Uganda akutta jaseka kyekituze waffe naye muzunga mumwe mwava peace yoyo mwanando love muloza babagala temuba bikamera obudde okuziba nemuba bikamera nemunye enkwawa nemunya amatako nemuzunga yuyo kisasi yuyo kyanja yuyo munyonyo bana mmwe mutuleko wansi ekintu kya Bobi Wine kinene if you analyze it tebabagala bwolabye ko Bobi Wine ngali ne Kasuku mu kifaananyi lwaki temukopa muganda wa mmwe Kasuku anti ye Godfather wa mmwe gwe muwuliriza bakubye omwenda
buli kiseera ne muteekako kamera n'obanga oli mu bantu n'oteekako kamera no, for what? To prove what? Oyimiridde ne saa n'oteekako oyimiridde ne bebekulu n'oteekako please ofunamu mmeka? Stop posting for excitement. Post for money. Oyo mwana Miki kye mwagaza. Miki simu zifane. Miki tayina video gy'ateekayo nga temuli sente. Oyo Miki simu zifane. Takola content wa excitement. Miki boy video eri ku channel ye eriko sente. Abalanga. Yoyo mamotoka, yoyo mataka, yoyo wa start that. Febe bya twasokeramu munnanga aba Bobi Wine tubamanyi. I know Bobi Wine one on one. Nali ntuddeko ne Bobi Wine emagere ku dining ye mubuze. We talked for 2 hours. Biri abiri mugumu mu kalulu akagwa. Nali advisor wa Bobi Wine. I was one of his advisors. Nga ntula mu meeting zeni UP. Everybody knows. Bobi Wine bwe yakola ekibiina yasoka kujja waffe. He came to see my father. The day he got that party. Gandhi asked him. In fact, Bebe Kuru yasoka n'okujja. Then Bobi Wine followed. This byanjogera bili documented. Buli omu abimanyi. Everybody knows. Kati gwe Shalom Bobi Wine akumanyi ngani. Tata wange lwe yafa Bobi Wine ya posting. He posted when my father died. Kakati gwe Shalom Bobi Wine akumanyi ngani. To shake hands. to shake hands. Wada Bobi Wine musitafa. Wada mitasaimo kawalata. Oyo teba muzungirako. Ajja kulabisa. Ajja kukulabisa. Atenga mutufu. Kwa gwabalumbi. Gwabalumbi fe tubeera wa Museveni tetuvaayo. Fe ke tubeere wa President Museveni. N'ebyo by'okutumanyira ebyo. Mirembe Beddings mukyala gwe sikumanyi. Era naawe tomanyi. Sikulabanga nako. Mirembe Beddings. Ate era Siria mumo. Ekyo nakyo kigatteko. Naye tetwagala kutumanyira. Tetwagala kutumanyira. Tetwagala kutumanyira. Temulowooza nti ono content gwe tukola wammwe. Ate temulowooza nti mwe abasinga ba followers ku TikTok kuno. Era si mwe abasikasooka okukola business. Tetwagala kutumanyira. Respect people. Muwa abantu ekitiibwa. Muwa abantu ekitiibwa. Respect others. Abantu bakuwa ekitiibwa Mirembe Beddings n'ensambya furniture. Nawe kibawe. Because on tewali alisaani. Ezo business ze mwakola zammwe n'abaana bammwe. Si zaffe. Mutuwe ekitiibwa. Ono content wange. It's my content. Tonkubidde na ku simu. You don't even call me that you know what, Junior, Bampita Mirembe Beddings. I do this. I want to use your content. Toyina na magezi ago. Nemugenda ku business z'abalala. Business z'abantu abalala. Abasasula emisolo nga mmwe. Abali mu business yemu nammwe ne mubavuma ne mubatyoboola. Kubanga maama mwina abawagizi. Mirembe Beddings n'ensambya furniture. I think mutandise okugwa kwammwe. You have started your downfall. Mutandise okutta business zammwe by not respecting other people. Bino bye mukola bigenda basuula. Because you lack respect. Temuwa balala kitiibwa. Goloza bino bye mukola bina kye bigenda bongerako.
You think you are making customers. Muloza mugenda funa ba customer mu kumanyira abalala. This, I can't believe it. So anachekiriza. So you think yenengeri yokola mu business ngomanyira abalala ojja ku content waabwe n'omukozesa noleta abawagizi ne bavuma abalala and to that is business. Ogenda n'okugwa. Tuba teri yakigambye, let me tell you, you are going to fall down. Business yo nabo ogiretamu amalala, n'ogiretamu arrogance, n'ogiretamu akamanyiro, egwa. Business si kuyimba nti weetaaga abavuma oluyimba lulutambule. Mirembe Beddings business tebagiteekamu malala nakamanyiro, eyo begenda kugwa. Nsambya furniture kankubulire, business kyekintu ekisobola okugwa mu lunaku olumu abantu ne baganira nno ddala okugulako ebintu lwabutawa abalala kitiibwa. So mustopinga oyo nonsense wammwe, mustopinga nonsense wammwe before it is too late. Nze temumanyi sibamanyi ne business zammwe zibadde zikola bulungi nga nobody is complaining, naye bwe mwatandise ebyokumanyiira abantu, ebyokulowooza nti muli ba kitalo, mukwana wana ababawaga tebalina wadde omudaala gwa Ludo. Those so-called supporters bolowooza Mirembe Beddings boyina bagende ku business z'abalala bamanyire, bagende ku page z'abalala tebalina wadde omudaala gwa Ludo. Most of the people on this app do not have businesses. Era tebamanyi wadde okuyimirizaawo omudaala gwa Ludo. Kati gw'okutte business yo, Katonda akuyambye ekutteyo, kutandika kumanyiira balala. Bwe bajja bakomentinge ku page z'abalala, bavuma abalala, it can't work that way. Ne mugenda ku business z'abalala ne mubavuma. You abuse those people? Seriously? Mirembe Beddings n'osirika. Ewali ono y'ensambya furniture yitategererako ddala oyo omuvubuka. Muvubuka gw'oyina amalala naye si gw'asoose okusobola. Oyogera bigambo bingi nnyo muvubuka gwe. Nsambya furniture muvubuka gw'oyina amalala. Oyinza okulooza gwe wasomesa eggwanga lino wekka. Nti ffenna tuli wano because of you. Oyogera kino. Business tewagikolera ggwanga lyonna. Nsambya furniture business tewagikolera Uganda yonna. Wagikolera gwe n'abazadde bokwejja mu bwavu. Tulooza ti gwatuliisa wano mukwano. You talk as if gwatuliisa, these brands are here for you. Muvubuka gwe komya amalala. Otandise owakula entalo zotajja kumalako nazo. Otandise okuwakula entalo zo wali ompuliddeko nga nkwogerako. Have you ever had Junior talking about your businesses? But mumanyira. Nsambya furniture omanyira. Oyo furniture gw'otunda wo, it's yours. Naye oyasama. Kimanyi nagenda ku TV ne banzijako miliyoni nnya. TV si ya nnyoko. Ezo TV zisasula emisolo bukadde 7. Yes, TV yajja kugamba miliyoni nnyo kulangira because they pay taxes equivalent to 700 millions. TV zisasula emisolo bukadde 7. They even pay workers. Anagenda ku TV ne bazijako miliyoni nnya ne baŋŋaana okunangira tewasoma. Ekyo gy'emiwendo gy'ama TV teringa social media. Ziri zisasulira license. Radios pay for licenses. That's not an excuse. Nti gwe tewasoma. Naba n'abasiru banna abakubira enduulu, but my problem with you, Nsambya furniture ne Mirembe Beddings, mulekerawo okumanyiira abantu. Mulekerawo muve ku content w'abantu. Mulekerawo okutusindikira wana abantu ne batuvuma for nothing. Mulekerawo genda ku business z'abalala nga musindika abantu mwe mwennyini mwekolera fake accounts. Ne mugenda ku business z'abalala abatunda bye mutunda ne mubavuma.
They are also Ugandans. They also pay taxes like you. Stop it. Stop it. Stop it. Stop it. Tetwagala kamanyiro one. You are putting yourselves down. Mwe nyini mwaba kuba businesses amwe. Mirembe beddings obadde okola bulungi. You had your customers. Kati chikutwala ku businesses abalala. Mutekeko bi comment byammwe. Chikutwala ku content wa abalala. Bota sasudde tobakubidde simu. You think it is funny, chisesa? Muve ku businesses abantu. Nabo basasula emisolo nga gye musasula.